Oh, we mama nyabo. Yeah. No calling. Ladies and gentlemen. Out and about. Asuzotia. Wakedidam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. We read this morning. Twakoye nnyo nammwe mwalabye bye twabadde mu mwabirabye ensi yonna yabirabye tiweetege osirike bekye ku lusuumu okuva lwe yankyawa namukubye jjooka naye ebyenda bikyamutokota kamala okujjako bano abaana ba NBS ab'olujanja simanyi basoma somera twale yebozamu munnange nkunyumiza ki zuukuka oluwulire ofanga bannange omanyi ku nnimi twabadde ne keizi nga yeegombye akaanaako keizi nga bigambo byonna buli kyambulya isima akaana kumbe tamanyi nti kavandimwe akaana olwatutuuseeko neŋŋamba olumva garasya neŋŋaseekweza diniiza keizi ng'akyaliwo yanyiigidde yagenze mu ekizonga munyiivu tozannyanga na bavandimwe akulekawo ng'oli muganda n'agenda n'omuvandimwe newaaba mukulu abavandimwe twajja mu maka gammwe ne tuzaalazaalamu ne mulowooza abaana bammwe fe abavandimwe weetutyo abavandimwe fe bavandimwe give what belong to Caesar to Caesar. Give what belong to Caesar to Caesar. Yes. Tino bapaledinzeewo muzeeyi asoma ebiranga avuddeeyo owamankatabu muzeeyi mujja musuula mu ggaali bana bakadde bene Kampala tuli balala tuvuga saketi tuli mu musitanga mwamutomeza ba nti mumutadde ku YouTube bannaye ennaku bye bali jjooka keizi yatidde DJ Roger yete yataganye 5-star DJ msimanyi yange Escobar CR7 yataddeyo face ne muviri wo butinti wala yatunuludde ku Roger ninga bana abaana abakola ku after 5 lwaki abantu babakyawa omwana yeeteze Roger kayetege naye wabaddewo Roger mudura viral pandetide kati niwajje niwabeerawo nani keizi bonna beeteze ku kintu eki akawala kagambye I need an experienced man. I need a muvandimwe at that, someone very popular, you know. No one yelesi ichuli alone kampambe nenga wansanyukidde mugamba nakusanyukiddeko abanyigidde sina kyabakolera naye ng'ekituufu kiri nti kawunya bulungi kagonda bekase katoyagala kamale obugalo muve kubona ebiwadde muzeeyi Jemba kali kalala mwana wa maama abantu bonna bwedda bakubayo oli mwana muzeeyi ayagaza kyakaana nga kaseguka kaganye keizi kanyiigire nabadde nina okuba ku masengeji kabakyuse program ne kafooko mukyuse oba mukyuse amungoba ku TV zammwe mungobe kabulengane ebintu byensi bizibu mutebire mie tiwetugwa byonna tubireka tiwetugwa byonna tubireka wetugwa byonna tubireka bwe tugwa mutebire talina kintu neki kyagenda twala kasense no mulambo gwe gwatuuse entebe mwagulabye naye byonna biresi walingayo obuyimba eyo mu primary we nawuliranga nga tugendeyo omuntu afuddeyo nkoyo boarding school nga bunyumira ne nga tebundeka ennaku tulizukira fenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu
ku lw'oluvannyuma kwolwo tulizukira ffenna tulizukira titulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Mutebereze ezo ennyimba zaalinzi. Mundeke anytime omukadde afa mundeke naye nga ko mwakalabye saaba wangudde junior mirundi tamale mirundi junior amusobola oyo edimeza yasobola omwana wali olabyeko edimeza ya n'omuwala emusiriki bwatyo penge bwatyo ng'amugjawa ng'amugamba ki batambudde amawanga beetoolodde ennyonyi babeera mu buli nsi tolimulaba na mwana bw'atyo. Njagala okujjukiza nga 23 Ogwokutaano waliyo pate y'abavandimwe mu Serena okuyingira $10,000 emmeeza ya miliyoni ezi. Bw'oba tolina $10,000 tukwegayiridde ne woba oli muvandimwe tuuleeka. Bano abavandimwe be tuyita balala abavandimwe nga 23 Ogwokutaano mu Serena lwe tugenda otteeka amakanda tulekeraawo okusosolwa okumanyirwa okuvumwa abantu bategeera abavandimwe ffe baani. $100 olina kujja nga kiri $10 emmeeza ya miliyoni ezi. Kati abavandimwe abeesobera katusoke tulaga amaanyi tukooyo bbeera mu nkwawa z'Abaganda ne batuvuma buli we tugenda oyo Munyarwanda ne batusongamu emimwa. Tukooye twagala tukole ekyabavandimwe kasita Kabaka yakitegeera yakikkiriza yatuwa n'amakanda twatuula twaggumira tetulina gye tulaga. Kati eby'okwebuzaabuza amannya gaffe ne tweyitamu bannankinga simanyi oyo yeetuuma erinnya naye muvandimwe mubituvuma nnyo. Kati nga 23 May Ogwokutaano katuteerewo ddala abavandimwe buli muntu otegeere tono gwe ngenzeeko mu ki muvandimwe naye okuyingira $10,000. Abavandimwe tulina oteekawo pedeguli kubanga bannange mbakubanga neekubiza n'omukazi omuganda ebifaananyi eggulu ebyo singa abantu bali mu kunvuma weekubya otya ne Nassolo simanyi Nankinga simanyi Nakati simanyi ow'Omusugundi nedda bambi si ku buvandimwe kagonda kanyirira kawunya bulungi bekase katoyagala kamale. Kati abali e Europe abanyi Edi Asira akutumiddeko nnyo Edi Asira abantu bagambe bamala ennaku 3 teyinza kufuna abo baana nga tomanyiddwa nga akufuna atya akugambe ki twaba byejoka bagana naye ekyuli omwaka guno maama ati Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga ku lusumu nga yannumya n'aleeta akulamu ne beemoola sikeizi twalimba omwana kayeeyogeze ku lusumu ku TikTok nti naawe wonna alumyani ikyuli kamujangunzitire kuomwami wange banange keizi neyeemoola wejeesesasesa ku eating at me. I have hit back in a very different style with the target aiming at the heart. Never miss bullet in the ear, the beard. You, Jim Pekusumu, Ali Mukamori, Alingi, takyayinza kuvaayo adda nti girako simanyi akulamu twalirya akulamu sin kichuli ffe tuli ku sin ne Keizi munyiivu we mumulabe mugamba nsonyiwe Keizi yanyiigidde DJ Roja kanyiigire Sirikiti Stewart kanyiigire bannange bonna baabaddewo Sirikiti Stewart simanyi kuli stopanda basibye obuviiriviiri wabutintinze beemodde beeteze bakanze kweteganga mye Roja yanyiigidde kati Sirikiti Stewart yetwalanga Omuamerika simanyi andisamuniga gendereri ne wajja muna 7 star DJ CR7 yange Scoba DJ Roja after 5 bamwe
vaano n'ebintu byammwe bya after 5 gendera eri ate ne wajja oli simanyi Uganda microscopist simanyi tcase office bagobyo omwana va ebintu byammwe byantama nezaala simanyi ne Lusiya saagala bintu byanikaati awo yavuddewo nagenza otuuka ichuli nga ndi ku clinic game alone ng'abantu bankwata bukwasi ng'era yali favored since day one nga obwana nina kati abantu kabanyigera abakadde kati nze namugambye ajje namuganyeko gende wa Keizi namuganye ogende wa Roja nti no simanyi CR7 simanyi yange esikoba simanyi after 5 webetekako galubindi webemola Keizi wasibye obupati bw'obupale mbwagenda weerezani kati bonna nabakubejjooka bonna Australia wedede Sydney wedede California wedede Amsterdam wedede straight kumacha wazukusedda mukama katondo webbeyi tuyambe muvandi malembe kundekawo kunswaza bwato kubanga bakeizi balinze baseke badijje Roja bennalumiza omutima abafuta 5 kabanyigire buli kintu kyange bagenda kyogerera bubi nange nagamba ekiba kibe kama katonda gontaddeko ettaala oba ompita wiiki ejja oba enkya kasita wandaze ku ttaala why not bagala nnyo mwenna bannayuganda bagalira ddala bampita ichuli president wa blog okuva wano ku mwezi n'okudda kutambula kulaba kudda kunyumya abantu banyumyako ekataku bankolamu nezifirimu ebibanda bijjula kuva batadde night life abantu ekiro baba balaba ichuli okuva wano Mitiya na Kangulumira Luzira Kigo ne Max Prison kitalya basigala balaba ichuli kuba ichuli takoma omwegezaamu n'olemwa nze Jemba yanneegezezzaako we bunaakeerera wiiki ejja mbagala nnyo mbagalira ddala njagala obbajjukiza nti ku Success Motors we tugule mu motoka ezakabi ate ntuvuganga emipiira kalakali nga mileage ntono naye omuntu naguze emmotoka nga mileage 40 mu motoka kyeyo nakulimba n'enamba plate genda mu Success Motors baguze emmotoka eyakabi mu swap deal ku sente ntono ku kibanja mpola kukwogerezeganya mu myaka ena ojje gutuuka Uganda ng'oyina emmotoka nga tokyewola nga toyinza kuswazibwa junior umanyi mirundi junior taswazizza wowe simanyi ne mmuwe emmotoka nekomba Alfadi yali yange nze yaleeta Alfadi tayina mmotoka okwewala ebigambo by'omwana oyo ebyobusagwa okulangira banne nga batayina poloti byonna obyewala otya soka ku Success Motors baguze emmotoka junior tali kwogerera omwana oyo ayogerera tali kwogera tomanyi we yayogerera gundi Success Motors bakimalasi ate bwogenda ku Spabania gimwalabye muzeeyi Mankatabu yeekolera ebimpeme weyafuuse ekimpemempeme nga eri waliyo abawala nga tebasosola oba ozuli wa 9 oba ozuli wa 8 bo ku Supermania gye bali gwe bookinga ku Supermania nga toyagala fa nga tewali mwana mutaafu takuddeko ku nkanyanya genda ku Supermania taxi bus Swedish massage Baffe ebinyiganyiga Supermania byonna bye babikola ate kati bagattako n'olusaniya bakola delivery oba mu kibuga okuba bukubika simu nga Supermania Foods yakutuuseeko da straight nugasaze kombucha kalusho kyekyokunywa ky'omuntu wa bulijjo ku nnusu 10 lwokka naye kyasaasaanadde eggwanga lyonna Avian paste, Avian creams, Avian charcoal scrub and Avian herbal soap gwe tunaabisa skin ne zibeera ku muzuuli bannange abe kandiko mumuwulizaako Sudani sigino zikola mwana musabba congratulations General birungi kati oli ku CMI ngenda kujja kupeyinge mu visit General Kasigazi yazze mu kyochola abo bonna baana beeka General Kasigazi from Air Force we bale kujja mu police tuyina mu obuyaye bungi nnyo buyina engeri gye bweteekateekawo General Kasigazi njagala tubukolera operation nga gye twali tulese ku Lokech
Geno Kasigazi ye new IGP. Geno Birungi ye wasiye mwai mukuru kandiwo Sudan yendo kulira operations za America ekunoonya wa genda afande Nakalema kwagala nnyo kiswiti kismailingira bulungi isma kikwata ensonga bulungi genda osome kosi awo tuzezaawo omulala Museveni ajja atransitinga n'abasomeseza amagye gajja gakola ki gatransitinga politics atransitinga Museveni atransitinga emekyo kawa atunula ku mwana we tumubuuza omwana otunuulira waaki musabba tatubuulira naye ng'enaakyusa wakyusa kandi wakyusa ono waafa ono waddawo. We are transiting. Akayimba kenkubye nti byonna tubireka tusaasira famire ya mukulu tumusime Mutebire musajja adda akwatiridde ekonomi yaffe kuva 2001 nga kati yagalamidde mirembe Mukama yamuyise tukumya famire ye n'ab'eŋŋanda ze nti wa Mukama gye tuva ate gye tulidda. Webale nnyo kyonna ky'otukoleddeko mukulu Mutebire. Bye bye. Bye. Genda oba weewozaako oba ogenda mu ggulu tulibiraba nga tuzze alo nga tuzze tulibikola ki tulibiraba naye ng'ennyiike n'ennaku mu mutima ebya Mutebire byayisaawo. Mutebire yayisaawo omwana Basayija oba yawaaki Museveni bazzeemu ne balinywinga contract ye kyokka Kadaga yali yagaana ebimu ebyamugobya mu paalamenti kwesimba mu contract y'Abasayija ow'ekkomera nti agiwa omusoga. Basayija waali okulira amakomera obeera kurukyo nnyo olinga General Basumbadi olinga Commander Land Forces olinga Commander SFC Commander Prisons. Basayija simulinaako buzibu omwana azimbye olubiri wali wonna ekigo olubiri lwonna omanyi Basayija yasinga okuzimba. First of all woba okulira amakomera you have free labor. Basayija aleta ne bamukubira buloka biyumba bya nkoko ne bazimba agula buguzi seminti kati ng'ani asinga akulira amakomera sente. Basayija akutumiddeko naye lwaki tonkyazaako Basayija kikulu nze ne gu uniform gwammwe aba prison sigwagala bannange nze nakulanga siyinza sikupangisa luzira up to now I cannot kupangisa ini luzira mpuliranga ali mu prison kati siyinza kugula takakitalya. Nze waliwo ebitundu byesibeeramu nti nno simanyi butabika nakula mmanyi butabika wabeerayo balwadde ba mitwe luzira basibe kati kitalya kigo neesonyiwa ebifo ebyo nze sirina nakomera. Kati woba osula luzira ne bakusiba eruzira bakujja wali ne bakuzza wali obeera mukomera ng'omanyirewo simasaagala bifo birimu luzira nagitya nnyo natya luzira n'ekitundu kyantama. Tuba tukyali awo nno mu Kampala amafuta gereeze kiri ku luno na luli simanyi kino kigenda mu maaso Nabbanja akoze atya Museveni akoze atya. NRM 36 years anniversary etuuse abaana abo baselebrate eriyo yasinga abaana b'NRM celebrating simanyi ttale siita simanyi NRM liberation day simanyi Kabamba abaana abo baagala celebrating ekirungi tebatuyita nze nava ku b'NRM awo tebatuyita naye mukunkubira jambo aro isima jambo naye kati bali mu mikolo tebanyega 26 lwe twawamba Museveni yatwerabira ffe abaawamba omwana oyo yeerabira teri yeerabiranga mwana oyo Museveni ffe baveterani yatubuuka dda yadda kuba Lumumba Abatodogo simanyi Bomona simanyi Banaiti yatubuuka tuyeno tuli banyiivu ne Bannadduli tuli banyiivu naye nga ku luno 26 n'abali mu struggle tubayita mutwegatteko kubanga yo struggle amaanyi amaanyi matono. Baatadde Kampala abantu tebakyamanyi bintu abantu balalu buli wootuuka weegendereze Kampala nga ntadde abantu buli wootuuka balina nkiza yate y'amaanyi nnyo
Nightlife will bring us some more money. Egenda bamu crimes, egenda bamu accidents. Njagala mube cautious, police mubere ku standby. Bana Uganda baluddo chakala kati they are going to party themselves sire. Omusange saa munana nga dagala yenna wala jamu bi. But because taina chakola. Waliwo omusajja yakoze kasenga kanyumira yagambye mu Uganda teri bantu beebaka. Why? Omwavu teyeebaka kubanga toyinza kwebaka ku empty belly. Olubuto olukalu toyinza kufuna tulo. Kati abaavu tebeebaka kubanga enjala ebaluma. Naye n'abagagga tebeebaka kubanga abaavu batunula. Omwavu waba teyeebase omugagga yeebaka kyabeera ati. Bakola ki abaana abo? Nenga right now twagala supporting abayimbi baffe babadde mu nnaku tubasekeredde tubavuluze tubatadde wansi. It is not good as a critique a time mbadde njinyumirwa kubanga I like to find people down ne muyogerera ebigambo yeze isima banjagala nkwogerera okitegeera naye ate kati ndi very happy nti bazzeemu okukola era I promise I will stand with Ugandan artists. I will promote Ugandan artists. Toyina kyojja kuŋŋamba kusimanyi Batanzania kabulenganiro n'olu Diamond olwezinyazinyo bulingalo obuli bogus. Ndi kuba na Uganda okusingira ddala ndi ku palaso. Nze siva ku muntu ali waggulu. Right now ndi nnyo ku palaso. East African Gladiator amanya tanso gakyusa. Wano palaso. Wenva ku palaso nenzira ku female artist gwe mmanyi nti yaddako Pinky gwe nyomo obonyo maze ndi timu Pinky era nkimanyi nti Pinky ye artist yakola ki addako olinjo yininga ngo kitegedde ndi ku King Saha 150% ndi wa King Saha King Slove 150% ndi wa King Slove ndi timu Pinky ndi timu Mudra ndi timu Zex Birangirangi Palaso Wininwaji abombaliko. Yes, we masogedde erinnya totawanya. Team Prince Omar kuliko timu Spice Diana Super Gadgets we mbasogedde muyimbi wotontawanya. Nze abayimbi bendikomba kubudde timu Drekali timu Wike Benda Epas timu number 1 Bruno K ndi nnyo ku Bruno K ndi ku Bruno ki K era vaayo ng'omanyira Bruno K on your own risk. That boy will not talk abadde n'ebizibu ate wa busungu bungi saagala bagambe nti abaana b'abagagga ba busungu nino mu protecting sama soldier muliko kuba namulaba dda ne kyali wange mmero sama soldier muliko Zex Birangirangi muliko nnyo ne Mudra Pandetire Mudra muliko nnyo Pinky muliko nnyo Vivian Tendo muliko nnyo Martha Mukisa muliko nnyo Kapeke muliko nnyo Kapeke official Grenade official muliko nnyo Chosen Becky muliko nnyo Liam Voice muliko nnyo Unknown muliko nnyo Victor Cruz muliko nnyo Patrio Minayo Patrino Minayo oyo naye muliko nnyo bayimbi bapya bendiko wemba sogedde muyimbi wo badde yagajogedde Desire nvaako gende Kosovo ewale eviction gyali yafumba naye nga nze eviction muliko Luzinda muliko Chosen Blood muliko Wininwaji muliko Vinka Nazawi sibaliko zendi ku Wininwaji Vinka Nazawi simanyi byammwe niba neka Vinka bannange tonyoma ngo obukazi obutini kabaka bulamu sente
kavinka mukagendedde kirasi gye kayina bawaaka nti ayinamu muntu ono kavuga fomatiki obuka bakakubamu ku mpiso za hipsa awo 2 ne kafunamu obubinika kakati kanyumira budress kavinka kekoza kayina akayimba ne modra viro pandetide akakabi timulamu wange mudra agenda bawa tabu nyo ne kavinka kalungi bannange tonyoma nga vinka yajja magumba naye vinka afukide ddala ka super lady kayina bulipusa obulungi kayina engeri kambala classes class omuntu wateekako engoye ez'ebbeeyi okitegeera naye nakidde najja nenzinaziina mbu naye ayagala tuwaaga please tuliko vinka muliko mbyonyirira music ndi kuki kuwininwaji obubinika nga kwebuli owa vinka butandise ekabake kato sente bokideya kati awo munange oyo muliko muyimbi kyomulala gwendiko oyo mukamuza yagwamu yasigala yimbira mu boarding nambaga nvaako sia naye nga birthday amuza yagirawo ddala omusajja oli gwe twali tumanyi yayisa omuyimbi obubi amuza dokita amuza yanyiriridde Dubai yagenze n'ebikopo bye ebya kiwi ebi kayeekuba ekiwi mu Dubai kaleete ba photogenic simanyi kabeeditinge omwana oyo amuza yefudde soda chocolate w'abakyala e Kampala naye gezo oyenda amuza kuleema lwoli kakasa ttiimu leema nti tuli bakambwe gezo oyende ku namulondo oyo atava waka ojja tegeera nti tuli bakambwe ttiimu leema naye nga ekituufu kiri nti ndi ku Juliana tiimu ki tiimu Juliana straight ndi ku Juliana nze isima tombuuliranga ebintu bya simanyi bagule esikaani simanyi Sasha Brighton simanyi leema Juliana nyongero bajjukiza nga 23 omwezi ogwokutaano ng'oli muvandimwe ne woba oli Germany Munich ne wobeera oli Kansas ne wobeera oli Florida ne wobeera oli wosobola okugamba ntaddewo amaanyi gange ekyuli mu Serena abavandimwe si tetuli bakutwala wala simanyi obitegeseewo tutambule ku Serena ng'oli muvandimwe ng'okoyo okwekweka ng'oyagala bategeere gy'ova $10 okuyingira ojja na $10 toleeta nti ate ozikyusizza nedda emmeeza ya miliyoni 4 oba togisobole don't comment bino byabasobola Shiraga Shumba yajja oba guest MC ne taata we bombi babiri abo kati nze isima mbeerawo ku mulyango okulaba aleeta dola eza fake otegeera abavandimwe good morning ekyuli abavandimwe oyo muvandimwe n'oba oli Canada oli wadde mboggula table n'ogamba baganda bo babeeko ffe abavandimwe tulituula ddi ku front line nga tuludde mu back seat buli muntu najja n'amanyira abavandimwe n'atatwenkana maama ne batuyita bano simanyi twava eri ne batugobera eri time neetuuse twabalyanga katogo kati ffe tulina okuba ku front line clear loud and clear ekuli munansonyiwa simanyi byagenze mu maaso nammwe olunaku mwalabe we lwaŋŋendedde nze nawunzi natuuseeka nagudde bugweri naakadde engulu nategedde kimu nti kandiho yalinnyewo baaso gende Sudan genda okolere eyo kandiho I love you mi general see you in part 2 yes kati ndi ku Jeno Birungi nze ndi kwali ku ground Jeno Birungi I salute you Jeno Kasigazi ku police sinza abadde akolaganiro k'ekikanzi gye nkunnyonnyola abaagala okulayo tinga mu nuupu b'olina okukwatirawo nga waakatuuka be tulina okubbirawo tuya gaasi Jeno Kasigazi yes entale eziri ku social media sijja zeetabamu as bloggers association tulina trending mpya mwalabye vice president waffe kadi ze zamutuuseeko we are proud of her ate muzino entalo zonna ajjamu kubuulirira kubanga ayina facts wajje zivudde weesige ba bloggers weesige blog association register
Get your ID, be recognized. Police ekwata ogirage. Olaba vice president owakataba akamyufu ali ewa queen ayina diguli nnya ayazaala musajja ayina kasente she's okay. Olaba awulira nga agiricognize ate gwe. Please get yourself the ID. Blog Association tulumyani ng'obamanyi bali Europe beyita ba blogger naye nga tewali abalicognize nga bayomba buli ssaawa beevuma tebeewa kitiibwa bagwamu ensonyi bali mu struggle bagivumirira kyokka be balina ogiwagira abaana abo mubeewale. Mwewalwa omwana yenna atasitinkinga ku kigambo kye baavudde dda mu nuupu dda. Penge Mezaya Richi bemubadde muwaana nti bali mu struggle bali baba baana bazibu beekuba n'ettatu naye nga takitegeeza n'ayambala obukofiira nga takitegeeza. Weegendereze bulogo omuyaaye taba na saiti nga ikyuli taba na mpisa nga ikyuli bayombayomba tebayiba bakakkamu nga ikyuli tebali wansonga tebawa bafani respect nga ikyuli. Nze nyombe nani jjajja w'abaana ate nyombe nabo. Which kind of words am I going to use? Am I mirundi senior? Omwana mirundi senior avuma ebivumo bya primary tamali senior. Najja ku TV neyewaana nti singa wange yavuma Pokino n'awangula taata wange nti ffe tuva mu famire y'abavumi nina muwala wange tavuma woowe. Omwana oyo tamala emirundi siniya tuli musonyiwa yatuleetera akaana ke bayita Junior katuula kati kakoppa obusaati bwange nkomyewo ku peegi yange si yange eyaffe. Omanyi Junior bampeereze ku Coca-Cola simanyi twanyedde Guinness. You see I'm handsome. You see I'm very handy. No man even lwaki omuntu alumwa amatu ku kigambo kye kimudde idiocy. You boys, I must tell you carefully ddala taata waako nti no kayinengedde tunaamusonyiwa omwana Junior naye nga njagala obbajjukiza the beautiful ku Friday. That's the day after tomorrow. Nze ne Semanengene Kasuku tugenda kuba ffe tuggulawo governor official alongside Case. Nga mumanyi Case yeeteekawo tebaamuyise naye tagenda kuva ku governor. Twagambe bannange tatukolimira maama we akamuvaako wuuyu mulekwa muleke kati Case official Kasuku Semanengene official alongside Ichuli jajada akam tugenda baku governor. Ebintu bya governor ebyedda tetubijjukira. Totujjukiza bi white party ebyedda. Simanyi blue party, simanyi green party. Ebyo byonna ebyo bye bajooga bonna bazali Bulaka Medi Mbuga byonna bikadde. Simanyi Doni Bati, simanyi Kasha de Banka bikadde. Tetukyabimanyi mu governor oyina okujooga kupya kutandika Friday na Afrigo Band. Nenga ku Friday kwaba invite bokka. Invite then eneddako tujja bategeeza naye nga saagalayo omuntu ali South Africa mbu yakolako pate mu kifo ekyo alowooza nti kyekimu. Kasha de Banka tewali ajjukira bipate byo. Simanyi bano simanyi Nedimo takolangayo wadda pate y'abana. Simanyi Doni Bahati kujja n'ensawo enkalu togeza n'ojja mweno governor n'oyo Katemba wammwe. Simanyi Medi King Dome mugudde dda lweno governor mpya governor sina governor club governor bannange okujooga kugenda kuba kupya. Oba tobadde mweno totunyumizanga ebyayita eno mpya kapeti teyitamu buleti eno buleti teyitamu ocean gye tugenda mu Lady Baji yayimbako ne bannange baakoze eri tojjanga oddugala esensinga enkwawa ezitashevingiddwa bakutegererawo nga towunya bulungi mu distance teri kuleeta binu simanyi siniika
ebyo byonna tubagambye mugende ku Mona Lisa simanyi eyo gye mubeera naye ku gavana Uganda governor mutuleke twenjoyinge n'abanene ku Friday eno Afrigo Band Governor Uganda NTV alongside Spark Street Ichuli Pandetide tugenda kuba ffe tuliwo sikusuubira kujja ng'onninnyirira kuba tugenda kuba batono oba owulira ng'oyagala gye beerinnyirira genda onoonye Madrati and Chiko gye bali e Mukono ndaba balinayo ensasagge mugende muleekaanira eyo naye eno mu Serena Gavana Uganda tugenda kuba tubuuza ku Charlie Lubega tubuuze ku Isima omwana w'ensenene Sewanyana Moses Matovu nannyini gitaganja mbwa gwe ng'ojja simanyi oyagala za mobile money simanyi za Uber wali tewali wa Uber ffenna tuli mu sisi 10,000 abagenda obbeerawo toyina sisi 10,000 byesonyiwe genda mu Casablanca simanyi genda mu Levels genda eyo gavana gyesonyiwe Governor Uganda bangaye bagita gafuna katweyagale tunakola ki saawa zizo ziweze 2 nga Ichuli bwe mbagambye ndi musanyufu no ndi joyful jagala okole ekintu kimu soko downloading app gye bayita Hams Campus Hams Chat Hams Wave ziringa 8 naye ng'oli Bulaaya ng'oyagala kwebakako bulungi mu Hampam Villas contact me jukira weebaka bulungi amazzi gazina oyina safe environment mikwano gyo bw'ogenda obbalawo mu Palm Villa sibe bano simanyi Mukasa yeekoonye simanyi boode emutomedde bali abantu ogenda bbalawo nga ba insurance kizibu $5,000 temuli making sure nkubira ku $20,000 naye ng'ekyo sinnakimala ye mbadde njagala bagamba kimaama mbadde ngenda gamba singa kirabidde ate kikulu nnyo bamwambe nina kyogera kikulu nnyo naye nti teri kibinga bukadde oba weerabiralabira kati ekintu mukyerabidde amma njagala obeere mu blog association njagala ofune ebirungi bingi nnyo Mukama Katonda akwatireko ofune ebyo ebisinga toba na busungu bungi nnyo ojjukira okuddaako oba osobeza kiba kimu nnyo gamba mutusole ng'omunyiizizza as always bannemba nagamba kimukulu Twaha entebe nkutumiddeko bali tuzaalira mwana wa ddalu Leila Twaha mbatumiddeko abali Minneapolis baganda bange mu Canada Vancouver Steve Jean ogamba oti Ajati Maria Mubegani oli otya Fadi Nsubuga how are you doing ogamba oti kiganda kyange wano kidiva mu Amsterdam NRM chapter Germany Munich Mariam Sweet alongside Phoebe Ether muli mutya nja kuba nzija mu Europe sawa yonna tu interacting etunyonye mbabuulire government weekola gwe abadde tagimanyi owulirize Ichuli langi mu nsi yonna bagiyita Plascon oba onoozimba ennyumba ekule emachuwalinge ebeerewo ebbanga langi empya ne tactics z'abasiizi ziri mu Plascon Uganda tulina abasiizi mu buli tawuni ya Kampala ne bw'otubuuza omusiizi ennakapiripiriti gyali ne wetukugamba embaala emanafa gyali ne bw'ogenda enalambayi ejjinja gyali ne bw'ogenda ekamudingi Isongololo Bushenyi Kazo Yibanda Isingiro gyebali Kisoro eyo ye Plascon East Africa worldwide large tukuba okuva wano mpaka South Africa tugwanzu kati kozesa langi bayita Plascon okuva mu paste matte beige blue Italian byonna tukudelivalinga enyunga ngessa kulakiso zeerabira tusteaming ennyumba yo ne tugikuwa abaana ba Plascon batabbu nnyo tukozesa omulala Plascon yerangi yokka ne company esinga wano e Uganda ngaffe abakomba ka construction a new company a young one at that tulina okukolagana ne Plascon leading supplier wa paint mu East Africa worldwide such that tusobola okuba ba subcontractor mu contracts zaabwe nnene
ne tubeera ba subcontractor. In so doing, Kombaka Constructions tuli under well managed Plascon. Tukolagana n'aba Plascon. Ne langi tugula ya Plascon. Tukozesa bya Plascon. Straight. Kyekirala nkutumiddeko nnyo Yasini muganda wange awo ku Ham Towers Bakachi. Kutumiddeko nnyo Bakachi webale kubanga ate kati mwana oli General Mulamba. Ne muganda ogobeera naye awo wansi mwebale nnyo abaana bakolera ku Hams Building. Mwebale nnyo mwenna abali awo mu kumaliriza ekisaawe. Inginiya Bujingo nkutumiddeko nnyo webale emirimu gyonna gy'okoze batwogeredde ku kisaawe naye tubawangudde. Baali bawoza simanyi tulimba agenda yolabe. Twagamba buli luguudo lwonna olwetolodde ekisaawe baluyita Amisi Kigundu Road. Genda olabe obupande. Amisi 1, Amisi Road 2, Amisi 4, Amisi 5 kana akasembayo bajja kampa bakayita Ichuli Road. Ichuli Road. Ekisaawe kibeeka Amisi Kigundu. Geza we panke lukwago mboyogera simanyi lw'omusana simanyi barometer simanyi gwe zambale Blasio Mukasa mwogerera ekisaawe ekyo kwekyo ekisaawe omujja owulira ebigambo by'obusagwa byennina. Nze Isimandi zimba ku kisaawe. Mukwano gwange azimba ekisaawe ate omuntu okivumirire. Kwolwo tujja kuta obutambi bw'ebigambo ensi ejja kutya. Bw'olabanga tusaba okulula ekisaawe ekyo omugenyi omukulu yaja Amisi Kigundu. Enguudo aja Amisi Kigundu. Tiimu y'omupiira bwe begenda osamba omupiira aligulawo omupiira ogwo ya Amisi Kigundu. Tebakulimbanga n'ojja ng'owuzuumya emiziina gy'engoye mb'oli minisita simanyi mb'ozze kugulawo kisaawe ekyo ojja kukakasa ekyo ekisaawe kyaffe. Ffe tumanyi bwe kijja okuggulwawo neddi anyiiganyiiga. Bw'olikola ekikyo olyogera by'oyagala kyaffe. Yes. Ffe tumanyi bwe tulikiggulawo. Naye ng'amaduuka gakola bizinensi kwe ziri zikola gwe nyiiga straight. Mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Ichuli mwebale kuzza abaana ku masomero mwebale kufaayo ku kiki basoma abasomesa mwebale kudda mu masomero mwebale kusomesa. Let's get back to our norms. Mbeere baddembi toli mu mbeera nnungi osomeseza muti kibiina kyagwa byonna si birungi naye tetusoma bibiina tusoma bigenda mu mutwe. Mwebale nnyo ba teachers mwebale nnyo abasawo okudda ku mirimu mubadde muyitiriza akajanja buli ssaawa kwekalakaasa please si eddwaliro si restaurant temutumalaako mirembe. Sit down muze obuma bwammwe muno ne panado wammwe abawunyeko mukole emirimu. Nze Ichuli bwentyo sawa yonna ndwala nzije mu ddwaliro muno weekalakaasiza nja kuboolu y'intaani yingira munda okole ku muntu gwe ensi yo. Yes, bwe mulireeteya muli tuwa amateeka. Until next time Ichuli, me love you so much. Blog Association yeri ku ntikka abalala ne baddirira. Ichuli yali ku ntikka abalala ne baddirira. Mbyokusanyuka Kampala ffe tuli ku ntikka abalala ne baddirira. Teweerabira nti n'emmotoka tuzigula mu Success Motors tubeera ku Supermania ate ng'ebintu byonna tubikolera mu Hams Campus mu kusoma Hams Wave. Oba otosobodde genda wewandiise ku Victoria University no problem at all. Munyonyo mbagala nnyo London, America, Canada, Vancouver, Thailand, Taipei yonna gye musinzidde, South Africa, Dar es Salaam, Mombasa, Zanzibar. Till we meet again, it's always Ichuli and it's always nice to meet you.